amawulire agafubutuka mu bwakyabazinga bwa Busoga nga kino kisangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda mu kibuga kyabwe ekikulu ekimanyikiddwa nga Jinja eyinda nga bo bwe bakiyita anti olunaku olwaleero ng'enzingu 17 zakeegana ezzooba mu Gulansigo eddaza 225 kubadde kusanyuka kuzina masejjere mu studio za 9/6 Busoga 1 ng'omukulu amanyikiddwa nga Lubo wa Chemba asenguka mu butongole okuva ku makage amakadde gy'abadde aweerereza aga 89/4 Nabasa FM. Omukulu Lubo wa Chemba akoze ebbanga ppanvu nnyo ne laadiyo yo ekulirwa omukulu amanyikiddwanga Samsoni Igeme Nabeeta era ng'abadde akola pulogulamu emanyikiddwanga Evening Drive abadde agikwasaganya n'omukulu amanyikiddwanga Kapiteni Rocky Manoki. Pulogulamu eno ebadde etandika ssaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa 1 ey'akawungeezi era ng'akomawo olw'essande n'akwasaganya emirimu gye wabula wenjogerera kaakano takyali mukozi ku laadiyo eyo yeegasse ku leediyo ekulirwa omunnamateeka amanyikiddwa nga Paul Mweru olunaku olwaleero era nga kaakati agenda tandika okwasaganya pulogulamu ze Mande paka Lwakutaano ne ku Sande akomewo ssaawa 4 paka 7. Omukulu Lubo wa Chemba yeegasse ku bakozi banne abamusookayo ku 9/6 Busoga 1 okuli omukyala amanyikiddwa nga Lestenant Zanna Kapacho, Mbajje Rogers, Shamiru Byakika nga Mbajje Rogers ne Lestenant babaddewo nnyo nga bamwaniriza okwegatta ku mwoyo gwa Busoga okusinziira ku batunuulira ensonga era ne bavaayo ne bazirambika bukwakku bategeezezza nti eno yeringa knockout oba ekkonde evanyuma mwana mulenzi Paul Mweru lyakubye Igeme Nabeeta eritaddizikawo anti amukuddemu omu ku bakozi babadde asigazza ab'entomi era ab'amaanyi baagasse ku bali be yasooka omukwakulako ebbanga eriise. Paul Mweru leediyo ye eno egenda ewamba obwengula bw'amayengo agegiriisa mu Bwakabaka bwa Busoga kiri bwe kiti kubanga mujjukira lwatu nga tufundikira eddaza 224. Paul Mweru yafunamu obutakkaanya nga buva ku ngabana ya nsimbi bwe bafunamu ne bagagga banne bwe baali bakwasaganya Busoga 1 enkadde eyali esangibwawo wennyini ku ntandikwa y'omugga Nalubaale era nga abagagga bano eno kwaliko omukulu amanyikiddwa nga Paul Waiswa Mugoya kosa ne Iseife amanyikiddwa nga William Wilberforce Kadumbala na Diope Gabula owookuna era kino kyabaviiramu okwawula ebikozesebwa era buli omu n'atandika leediyo eyiye. Paul Waiswa Mugoya alina leediyo gye yagula n'agifuulamu leediyo endala wabula Paul Mweru n'akuulita ne frequency kuba yagirinako obwannannyini n'atandika laadiyo ye. Mu kutandika waliwo okusoomoozebwa wabula gye bugenze buba agenze advansinga ebintu byonna era wenjogerera kaakano bw'otunira laadiyo ezisangibwa mu Bwakabaka bwa Busoga oba mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda leediyo Busoga 1 yesinga abakozi abasinga okuba ne experience kosa ne brands oba amanya okuli omukyala amanyikiddwa nga Lestenant Zanna Kapacho, Mbajje Rogers, Shamiru Byakika, gattako kati Lubo wa Chemba, Odwoli John ono yakolanga programs manager oba PD gattako ne manager waabwe omukulu amanyikiddwa nga Anyore Vincent n'abakozi abalala Mukisa Arafat, Awali, Sumaya, DJ Kushi n'abalala nkuyanja. Kino kibafuula okuba abasajja bingwa mu kitundu. Munywanyi kalira ntende nkuyanja nkyasosootola nze Omwana Soda. Facebook page Omwana Soda following, TikTok account yaffe Omwana Soda nayo gifollowing. Bw'okyalako ku YouTube channel yaffe Export TV teweerabira ku subscribinga kuba eyo gye bisibuka. Nkuyanja nkyaleeta twagaliza Lubo wa Chemba okukakkalabya mu kakkalabizo lye epya okulungi. Namugereka Ddunda abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Afonvuwe Iseife Kadumbula na Diope owookuna Wangala Aisa Basajja Kabaka. Export TV to the world.